أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira n'emirembe birewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nkakasaamu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti twali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, omu yekka tagattibwako kintu kyala kyonna na kimu. Era nkakasaamu omutima gwange njatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo eby'amazima tebikubagana bye biri mu Qur'ani entukuvu y'ekitiibwa, n'obulungamu obwannamaddala ze hadith eza nabbi sallallahu alaihi wasallam entuufu. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini bye bizuule muyo, olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga byabubuze, awamu n'ekyo nga bitwala abantu mu muliro. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, temutuukibwako okufa okujjako nga muli abasiraamu abannamaddala. Abange mu abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenga ebigambo ebituufu, mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah subhanahu wa ta'ala balongooseza emirimu gyammwe era basonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba yeesiimye olw'essiimo lunene. Abange mu abantu mutye mulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda nga bajja mu mwoyo ogumu, bw'atyo n'atonda mukyala waago n'azaalukusa okuva mu gyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabirigana ku lulwe Allah kubadda nga mutunuulizi gye muli. Ebintu bingi nnyo ebirabikira ku mitimbagano nga byewuunyisa, naye ate nga oluusi biva mu bawalimu, oluusi nga bireeta ensasagge mu bantu bonna, kubanga eno ensi ffenna yaffe, ate ffenna kwe tubeera tulina okuwangaala mu mbeera ey'omuggundu, ne tubeera nga tulina ebitugatta n'ebitwawula. Kyono kikulu, waliwo ebitugatta n'ebitwawula, naye tusigala nga tuli bantu. Tusigala tuli bannayuganda, tusigala tuli baganda, tusigala tuli basoga, tusigala tuli banyankole, tusigala tuli basiraamu, n'abandi basigala nga si basiraamu. Then ebitugatta tubeera ffenna, tubeera mu paliyamenti, tubeera mu kusomesa abaana biki. Naye mafahimu al-khati'a, mulimu entegeera ezitali ntuufu inda al-ba'd eri abantu abamu, anna alaqata al-muslim bil-kafir, nti yandibadde enkolagana y'omusiraamu n'atali musiraamu hiya alaqatu unf wa shidda wa ghilza bi itlaq, lubeerera busungu na kuba nkokola na abusive language, kukolima, kuwanda malusu na biki. Ekyo si kituufu olw'ensonga nti khilaf hadi nabi sallallahu alaihi wasallam, ebyo tuba twawukana n'enjigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'a ghairi al-muslimin, n'engeri gye lyakolagana n'abantu be yawangala nabo ate nga bo tebaali basiraamu. Kyonna kikulu, haythu tajuz, obusiraamu bukkiriza muamalat al-kuffar, okubeera nga tukolagana n'abatali basiraamu, fima lam yatahaqqaq tahrimuhu ala at-ta'amul wal-intifa' bima indahum. Kisoboka okubeera nti tusobola okukolagana n'abantu ng'ekyo kye tukolaganye nabo mu kyo
nga tekirina nyoto problem ku ddiini yaffe. Tetusobola kukolagana nabo mu kunywa mwenge, tetusobola kukolagana nabo mu kulya mbizzi. In fact nabo bakimanyi. Tetusobola kukolagana n'abantu mu kunyeenya asaasi, ekyo buli muntu aba akimanyi. Naye tetusobola okukolagana nabo mu bintu ebisigadde, ate nabyo ebingi. Ebintu bye tutagatta nabo bitono, ate bye tusobola okugatta nabo bingi. Okugeza al-intifa bima indahu min al-ilm, tusobola okukolagana nabo ne tubasomako ne tubajjako n'erimu gye balina. Knowledge omuntu gy'aba alina ogimuggyako. Okufuna knowledge tekuliko nnyonnyo bukwakkulizo ti omuntu okuyiga maathi, omuntu okuyiga chemistry, biology alina okubeera wa ddiini bweti. Kyoddo kikulu. Al-bay' wa shira, okugulaana n'okutundagana tekiriiko, tekisosola ddiini. Iyadat al-marda minhum, okugenda okulaba omulwadde, neibaawo omulwadde genda omulabe. Kana ghulamun yahudiya yakhdimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, waliwo omuvubuka yali Muyudaaya naye nga yali mukozi mu maka ga nabbi. Famarida, yalwala. Nabbi n'atambula okuva e Madina n'agenda wala, omuvubuka gye yali ava. Nabbi n'agenda n'amulambula n'amulabako obulwadde. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda n'alaba taatawe omuto Abu Talib nga mulwadde. Byonna bitegeerekeka. Maamawo asigala nga maamawo kabeere nga gw'osiramuse oba ye nga asigadde mu ddiini ye. Ittiba janazatihim, basahaba bangi bafiirwa babaama baabwe naye nga tebaali basiraamu. Basahaba bannaabwe ne bagenda ne babaziikirako. Husnul jiwar, okuteekawo bwa neighborhood nga bwa muggundu, ne mubeera nga mwawukana eddiini naye nga obwa neighborhood, enkolagana ey'omuggundu wakati wo ne neibaawo, kubanga neibaawo mulirwano kikulu mu Busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kana Jibrilu yuswiri bil jar, Jibrilu yajjanga ng'aleese obubaka naye ng'akomekkereza n'okuŋŋamba okuyisa obulungi neiba wange, mulirwana wange. Hatta dhanantu, okutuusa bwe nakirowooza nga ninga ndowooza nga Jibrilu ajja kuŋŋamba sayuwarithuhu, neiba asobola okusikira munne. Ataziya, okumukubagiza ng'afiiriddwa. Kibi nnyo okuvuga emmotoka n'ogenda nga ku kyalo kuliko eyafudde. Adami dhulmihim, lwaki okola bulyazaamaanya ku ye? In fact hadisi eri Muslim, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ittaqu dhulma, mutya okulyazaamaanya abantu bonna. Walau kana kafiran, newankubadde gw'olyazaamaanyizza ne gw'ogenda okulyazaamaanya si wa ddiini yo. Ekyewuunyisa ku Umar ibn Abdul Aziz, wallahi musajja ali mu amaanyi. Naada munaadihi, yayita omu kuba beeryakwano ebyemirimu abali mu gavumenti akwate ekizindaalo ng'agenda ayogera ng'agamba abantu b'ekyalo kyonna, man kana indahu madhlama, omuntu alina obulyazaamaanyi obwamukolebwako, falyatini, tugenda kutuula wano mu kisaawe muli omuntu ajje, era ng'entambudde ne baminisita bange. Faqama rajulun dhimiyun, omusajja omuyudaaya omuyahudi n'asituka n'agamba el Abbaasu,
wakana jalisun indahu, ne Abbas atudde kumpi ne Umar ibn Abdul Aziz. Nagamba tasabani arubi, oyo Abbas mutabani wa Walid mutabani wa Abdul Malik ettaka lyange yalibba. Nali nsula wali kasozi waggulu, nagenda okujja nti order from above, ne basendawo ennyumba yange ne bazimbawo nyumba gagadde 2 awo waali wange. Umar ibn Abdul Aziz nagamba Abbas, ono omusajja tali musiraamu kyagamba kituufu? Nagamba naam. Nagamba aqta'aniha Walid ibn Abdul Malik, taata wange ate nga yali pulezidenti ne jjajja wange yali pulezidenti. Taata yasiima nampa awo oyo Muyudaaya we yali asula. Era wakataba li sijilla, nampa ne buwandiike buno mbulina n'ekyapa nakifuluma nga kiri mannya gange. Then Omar ibn Abdul Aziz kyava abuuza omusajja oli dhimmiyun, namugamba nti madha taqul ya dhimmiyun, gobadde ogamba otya? Faqal as'aluka kitab Allah, nze kyenjagala lamula wakati wange naye nga Qur'ani wegamba, kubanga Qur'ani yamwegamba nti inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah abalagira okubeera nti obuvunaanyizibwa n'ebitereso n'amazima gaddizibwa eri bannannyinigo, n'ekiddako kikulu wa idha hakamtum an tahkumu bil adl, bwe muba mulamula wakati w'abantu mubeere nga mulamuza mazima. Okulamula kulina kubeera kwa mazima, tekuli bias ku muntu musiraamu si musiraamu. Naga nze kyenjagala gwe kitabullah, Qur'ani nga bweramula kyoba olamula. Oba oyo taata we yamuwa yandibadde amuwa nga amaze kungula, naye teyangula n'amuwa buwi. Kyava agamba nti kitabullahi ahaq an yuttabaa min kitabi al-Walid ibn Abbas, al-Walid ibn Abdul Malik. Tugenda kusoosowaza bigambo bya Mungu okusinga ate obugambo ebya pulezidenti baluwa gye yawandiika nga akuwa ettaka ate nga tamaze kulikiyalinga. Namugamba vaamu mu nnyumba, ennyumba oli agiyingiremu, n'ebbanga lino lyabadde nga ali wabweru, asula wabweru, empewo emuyitamu. Compensation ku ye kwe kubeera nti olubiri lwonna alututte, olubiri lwonna omusajja Omuyudaaya n'alutwala nga lujja ku musiraamu, naye ate ng'ensi ya busiraamu. Adami dhulm, tetulyazaamaanya muntu yenna kabeere nga si musiraamu. Adami sabbi alihatihim, lwaki ovuma eddiini y'abalala? Lwaki ovuma egundi embeera? Lwaki ovuma sapuli z'abantu? Ye sapuli y'eddiini ye, lwaki ovuma kanisa zaabwe? Lwaki ovuma eddiini zaabwe? Ye lwaki gwe olaba nti eyiyo okwegamba esoosowazibwa nnyo mu kutegeera na kino n'enteekateeka tokusinga eya munno? Inna ddiina inda Allahi al-Islaamu, kikulu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islaami diina falan yuqbala min, ekyo kikulu oluvannyuma lw'okukola choice. Naye nga tonnaba kukola choice nedda. Umar ibn Khattab yali atambula n'asanga omukyala nga mukristaayo, n'amugamba siramuka. Naga gino emyaka tegisiramuka, ndi mu myaka 78, 76, 77, nyina n'ekifo mu kkanisa, sisobola kusiramuka okujjako nga kyogedde by force. Bwobanga okirese by force nsiramuke, nja kusiramuka by force, naye ng'omutima guganye. Namugamba nedda, naffe eno mu ddiini yaffe tetukkirizibwa muntu yenna kusiramuka by force. Aya 256 Bakara, Suratul Bakara 256. Andaba bikula Qur'ani awo 256 Suratul Bakara. Allah agamba atya, la ikraha fi ddin,
tewali kukaka muntu yenna okubeera nga ava mu ddiini gy'alimu agende mu ddiini endala mu mbeera y'okukaka oba toyagala oba oyagala siramuka. La ikraha fi ddiin, tewali kukaka muntu yenna kuyingira ddiina kusoma ddiini endala. Olw'ensonga eruwa si bigambo byange sultaani, kad tabayyana rushdu min al-ghayy, obulungamu bweyerufu nnyo ku bubuze. Faman yakfuru bitaghut, omuntu bw'obanga awakanyiza sitaani, ate bw'omala okuwakanya sitaani tekyetagisa na kubyokya gwe wenyini ogande sitaani kati mbivuddemu era sitaani njirese, then no need okugenda ng'ozungazunga mu mizikiti mbw'oyokya mbugo biki. That's bisule busuuzi ogambe amantu billah wahdahu la sharika la yakfi. Aye tegenda nga weemulisa nze gwe olaba nali mu busamize nali bwe nti mu ddiini y'Obusiraamu tetwagala. Ffe tetwagala muntu kukola tawuba mu bantu yeemulisa. Kola tawuba wakati wo ne Mungu. La ikraha fi ddiin, tewali kukaka muntu yenna kuva mu ddiini kugenda mu ddiini ndala. Tomukaka. Olw'ensonga kad tabayyana rushdu min al-ghayy, obweyerufu n'obulungamu buli kiriya ku bubuze. Faman yakfuru bitaghut, omuntu senga awakanya sitaani wa yu'minu billah, nakkiriza Allah, fakad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama lah, aba amaze okwekwata ku mugwa obunywevu obutasobola kubeera nga bukutuka. N'ekikulu mu byonna, wallahu samiun alim. Bakara, suratul Bakara essula ey'okubiri verse 256. In fact al-An'am, suratu al-An'am si bya force, naye ate tekijjawo nti inna ddiina inda Allahi al-Islam, naye si by force. Al-An'am 35 ng'ekomekkerezebwa. Allah agamba atya, walau shaa Allahu, senga Allah yakyagala, la jama'ahum ala al-huda, abantu bonna okuva emashariki ne magharibi bandibadde basiraamu. Naye si bwe kiri, kubanga abantu abasiraamu mu nsi yonna bali biliyoni 2. Then abatali basiraamu mu nsi yonna bali biliyoni 6, ze biliyoni 8 ziri mu nsi. Era kitegeere nti hijja ewedde abakola hijja baali miliyoni 2 ku biliyoni 2, abakola hijja baali miliyoni 2. Era kigaziye ku biliyoni 8 ez'abantu abakola hijja baali biliyoni 2. Ne ku basiraamu abali mu Uganda kumpi miliyoni 7 abakola hijja omwaka guno baali abantu 2,000. Ate nga kuliko ababadde bagendayo buli kiseera. Kitegeeza abapya nga ye first time okusooka okugenda e Makka baba tebawula 5. Abasinga bwemuna baba basinga baddayo buzzaate. N'olwekyo walau shaa Allahu, senga Allah yakyagala, la jama'ahum ala al-huda, okuva emashariki ne magharibi abantu bonna bandibadde basiraamu. Naye kati bonna ensi bwebeera yonna nga nsi nsiraamu, then kati ibaada nga ya umra oba hijja batawaafu enebeera etya. Walau shaa Allah, senga Allah yakikkiriza oba nga yakyagala, la jama'ahum ala al-huda, bonna bandibadde nga bali ku bulungamu obumu, ddiini emu. Naye Allah yayogera ekigambo ekyo ng'akomekkerezebwa, kyewuunyisa. Allah n'agamba fala takunanna min al-jahilin, kati tobeera mu bantu abatamanyi abasobola okukirowooza nti okuva emashariki ne magharibi, okuva ebugwanjuba n'ebuvanjuba nti abantu bonna balina kuba basiraamu. Tekisoboka. Al-An'am 35. Ddamu kirowoozeeko, kifumiitirizeeko. Bw'obeera nga biliyoni 2 be basiraamu, biliyoni 6 si basiraamu, then bigambo ki by'oyinza okubeera ng'oyogera ebiyinza okuleetawo inemite wakati w'abantu,
n'entalo z'eddiini ne zibeerawo. Ate nga wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, sooka weeteeketeeke weere ng'olina amaanyi agabenkana osooka obalumbe. Kikulu mwalaali. Tayib, surati Yunus aya y'e99. Yunus 99. Allah agamba walau shaa rabbuka, senga Allah akyagadde. Walau shaa rabbuka, senga Allah yakyagala, singa Allah yasalawo. Era bangi bagamba omutonzi waffe yasalawo. Bwabeera nga mutonzi waffe yasalawo, then ate lwaki gwe ogamba oli bw'otasiramuka muliro oba okola ddaawa oba ogireegerera? Bwotyo ddaawa bagikola. Ye nabbi abantu ab'ebitiibwa ddaawa yagaa nti mugende mugambe gundi asiramuke, mugende mugambe Kisira asiramuke, mugende mugambe Mukawukisi nkugambye asiramuka, otasiramuse omuliro. Nabbi yawandiika bbaluwa ate nga mulimu ekigamba ila azimi Rum, ila azimi Rum, empandiikidde Ssaabasajja w'Abaroma. N'awandiika ebigambo ate nga biri plate. Allah yagamba Musa nga bali ne Haruna okugenda ewa Firawuna okumukolako ddaawa, ate nga ne Firawuna yeeyise Katonda. Naye yabagamba atya? Faqula lahu qawlan layyina, bwe muba mugenda ewa Firawo oyo yeeyise Katonda, mumugambe ebigambo nga birungi, bigonvu, biseenenkevu. La'allahu yatadhakkar au yakhsha, osanga ayinza okwekuba mu mutima n'agamba si Katonda. Omuntu yeeyise Katonda ate bwe tuba twogera naye mu mbeera eyo ebigambo nga bisendenkevu, temulimu abusive language, tetuvuma. Walau shaa rabbuka, senga Allah yakyagala, la amana man fil ardi kulluhum jamia, bonna abali ku nsi bandibadde basiraamu. Naye Allah yali akomekereza aya eno kyewuunyisa nga byali bigenda eri nabbi, bagamba towards eri nabbi yennyini. Allah n'agamba afa anta, abaffe gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa anta. Nabbi Allah amaze okutugamba walau shaa rabbuka, senga Allah yakyagala, la amana man fil ardi kulluhum jamia, bonna abantu bandibadde basiraamu. Kati Allah n'awunzika ng'agamba nabbi afa anta tukurihu nnasa, obange gwe nabbi Muhammad oliwo okukaka abantu, to compel, oliwo okukaka abantu hatta yakunu mu'minin, bonna babeere basiraamu. Omulimu gwo kubeera nti okaka banno okubeera basiraamu. Kibalaba nga Abu Talib bwe yafa, nabbi n'agamba njagenda mu maaso okubeera nga nkusabira Allah akusonyiwe. Era nabbi nga kiddiringana, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Aya nekka nga egamba nabbi tekigwanidde nabbi n'abakkiriza okubeera nga ayastaghfiru almushrikin, omuntu afudde nga si musiraamu okubeera ate nga bamuteekako programu ate ez'obusiraamu. Programu ki Allah zaagaana? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ekyo khasatan kyeyawulidde ku musiraamu yekka. Naye bino ebisigadde ebirala tebiriiko buzibu, osobola okumuziika, osobola okukola kutya, naye kibagaana dduwa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Afa anta tukurihu nnasa, abaffe oliwo okubeera nga okaka abantu babeere nga bonna basiramuka. Huwa alladhi khalaqakum, suratu Taghabun aya y'okubiri. Huwa alladhi khalaqakum, Allah yabatonda ku nsi, mmwe mwenna bali ku nsi, kituufu ffenna Allah yatutonda. Faminkum kafir, mulimu abatali basiraamu, wa minkum mu'min, mulimu n'abasiraamu. Naye ekikulu mu byonna, wallahu bima ta'maluna basir, bye mukola Allah alaba. Ezo no aya zikuteekateeka
kubanga kyensookeddeko ndaba kibadde kinene ng'oyinza okukitwala obubi. Kati zino aya zikoze brain wash okutegeera kyenjagala ntegeeze. Gwe ekikulu okukola ddaawa, ate ng'okola ddaawa mu mbeera ey'obugunjufu, ate ziriko kategorizi, ziriko maratibu ddaawa ne maratibu gundi al-inkar ne al-amru bil ma'ruf. Emiteeko olina okugiyitamu gyonna mulungi. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Muntu bw'olaba ekikyamu kijjeewo n'omukono gwo, oyinza obutasobola. Nabbi n'agamba fa in lam yastati, bw'abeera nga tasobodde kukijjawo na mukono n'amaanyi, falyughayyirhu bilisaanihi, akijjeewo mu mbeera ey'okukyogerako. In fact n'okukyogera kiyinza okukulema nga gw'oli wa wansi ate oyagala kwogera n'omuntu ali waggulu, osobola okukireka. Bw'otasobodde na lulimi, kijjeewo n'omu mutima gwo. Wadhalika adhafu al-iman. Ezo maratib inkari al-munkar nakyo kikulu. Omwalimu olina okubeera ng'obitegeera. Huwa alladhi khalaqakum, Allah yabatonda. Faminkum kafir, mulimu atali basiraamu, wa minkum mu'min, mulimu abakkiriza. Wallahu bima ta'maluna basir, byonna bye mukola Mungu alaba. Kyonna kikulu. Suratu Taghabun aya ey'okubiri. Naye Ibn Abbas eryavunula aya yayogera ebigambo bino bikulu. Yagamba nti inna Allaha khalaqa bani Adam, Allah yakola omwana Adamu, ayitibwa nti omwana yava mu Adamu, mu'minan wa kafiran, yakola nga mulimu omusiraamu natali musiraamu. N'agamba nti thumma yu'iduhum, era oluvannyuma ajja bazuukiza yawma al-qiyama, ku lunaku olw'enkomerero, kama khalaqahum, nga bwe yabatonda atya, nga mulimu mu'mina ate nga mulimu kafiran. Kikulu. Tujja kuzuukira, era tujja kuzuukira ekyokutufiiridde. Buli muntu ajja kuzuukira ala ma maata alayhi, ku ekyo kyafiiriddeko. Kikulu okutuusa butuuza ddala. Kyova olaba yali nabbi Nuuhu alayhi salaam nga akoze ddaawa emyaka 95. Yali abuuzayo just emyaka 5 okweza 100, naye nga abantu abamukkiriza mu baali batono. Kyava yogera ala lisaani Nuuhu, nga Nuuhu agamba suratu Nuuhu aya 27, Mungu bano bonna bajjeewo olw'ensonga nti wala yaridu illa fajiran kafara, tewali agenda kubeera nti azaalibwa okujjako nga era agenda kuzaala muyaayi, agenda kuzaala mwononefu, akiri azaale muwakanyi. Mungu n'abajjamu n'abazikiriza. Mu abo abaazikirira mwalimu ne mutabani wa Nuuhu n'omu ku bakyala be. Kyonna kikulu. Wala yaridu illa fajiran kafara. Lwaki? Intadharuhum yudillu ibadak, bonna waleka kuno ku nsi tebagenda kubuza bannaabwe, olw'ensonga nti wala yaridu illa fajiran kafara. Mungu n'aleeta amataba. Ebyo byonna bw'obiraba, ate raba ino suratu al-An'am 18, Allah atugamba wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, temuvuma bantu abo abagatta ku Allah n'ebintu ebirala. Bwe munabavuma nga mulowooza nti mukola ddaawa, fayasubbu llaha adwan bighayri ilm, ate bagenda kuvuma Allah, bavume obusiraamu, bavune nabbi mu mbeera ey'okwesasuza. Nabbi sallallahu agamba nti neewuunya arrajul, omusajja yasubbu aba, avuma taata wa muzaala, weyasubbu umma, n'avuma ne maama amuzaala. Anagamba ya Rasulallah, kisoboka omuntu okuvuma maama wa muzaala ne taata we, kabeere nga musiraamu kabeere si musiraamu?
tomuvuma. Ate kati gw'otugamba nti ate simanya mama waba afudde nga si musiraamu, genda osale enkoko olye kubanga badde agatta ku Allah n'ekintu ekirala. La hawla. Ye ate nabbi sallama nga ye nabbi nga yanyiiga, nabbi lwaki yanakuwala nga Abu Talib yafudde. In fact n'abatarikhi ogwo omwaka Abu Talib eyali omushiriku mu yafiira bagutuuma amul huzn, mwaka gwa kukungubaga. Ate awamu n'ekyo nga mushiriku. Ate gwe noyagamba muno ogenda kusanyuka ate nga omusiraamu afudde. Niba mwasomerawa byewunyisa. Gwe ate osanyuke ate nga omusiraamu afudde. Ate ye nabbi yanakuwala nga tali musiraamu afudde. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, temugezaako okuvuma abo abatali ddiini gye musoma. Muvume emisalaba, muvume biki, fayasubbu llaha adwan bighayri ilm, nabo bajja kuvuma Allah wammwe ne nabbi wammwe. Ebbanga lye tumaze kuno n'emyaka gye tulina kati ffe tetulabangako gurupu y'abantu oba bakatuliki oba protestanti oba baganda ate nga bavuma nabbi n'obusiraamu mu lwatu oba ku social media biriwo ku mulembe gwaffe nga bagamba namwe muvumye ebyaffe naffe katuvume nabbi wammwe. Kati mba mufunamu ki? Nabbi agamba nze newuunya omuvubuka asobola okuvuma maama we ne taata we. Basobola bamugamba kisoboka omuntu okuvuma taata we ne maama we? Nabbi n'agamba yeye kitya tasubbu aba rajuli, bw'ovuma taata wa munno, wayasubbu abak, naye n'avuma taata wo, n'ovuma maama wa munno naye n'avuma maama wo. Oli avumye maama wo, oli avumye taata wo, gwe nnyini gw'omuleetedde okuvuma maama wo ne taata wo. Eyo yengeri lwaki ate oba gwe nnyini gw'oba omuvumye. Naye eno aya nkulu nnyo, Suratul Mumtahina. Babadde nziramu ekibuuzo oli akimpereza ku social media wano mu inbox yange. Nangamba naye gweyogera bwogezi bweti, waki tuweeyo ku aya ezibaakinga byeyogera zizo. Kitegeeza badde onfollowinga nze kasita ombuuza ekibuuzo mu mbeera yayiri mu nkuddamu bibino bikuwadde ndowooza kati obitegedde. Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba Suratul Mumtahina eno nkulu nnyo, dayo gibikkule. Suratul Mumtahina aya y'omunaana, dayo engeri gye wakozesezza ebigambo birungi ng'ombuuza, dayo bikkule aya eyo mpola ojja biraba. Mumtahina ey'omunaana Allah agamba atya, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Mungu tabagaanangamu n'akamu n'akeddagala. Mungu tabagaana okubeera nti musobola okufuna enkolagana ey'omuggundu wakati wammwe mmwe abasiraamu n'abatali basiraamu, okubeera nga mukolagana ne bannammwe balala abatali basiraamu bwe babeera nga tebakoze bintu bibiri. Ekisooka nga babalwanyisa olw'eddiini yammwe. Teri akugaana kusaala, teri akugaana kwaziina, teri akugaana kusiiba. N'amasomero weegali abaana basoma eddiini mu Uganda ne babatikkira nga basomebwa amaseeka, babatikkira Kakiri, Bwayise, Buziga, Bugembe, amasomero bangi, Naggalama, amasomero mangi agatikkira. Tiri akuganye kusoma ddiini yo, n'eddiini yennyini nnyini eyiyo bagisomesa ne mu masomero. Ne gavumenti ekimanyire kati bano bakola ebibuuzo bya busiraamu. Neno gavumenti naye mu subject zesomesa abaana mulimu Islam. Lam yuqatilukum fi ddin. Ekyokubiri, walam yukhrijukum min diyarikum, teri abagobye mu nsi yammwe. Antabarruhum, abantu abo okubayisa obulungi. Watuqsitu ilayhim, n'okubeera nga muli benkanya gye bali. Olw'ensonga wallahu yuhibbul muqsitin, Allah yagala nnyo abantu abenkanya. N'amasomero gaffe musobola okujja atali musiraamu n'asomeramu, no problem. Time bwetuuka okusala nti anze siri musiraamu, no problem.
nabisonsa basomesa abaana basiraamu natali basiraamu. Mulimu ebintu ebyo bitugatta, tekirina buzibu. Muamalati al-kuffar ma ghayri al-muslimina webiri bingi. El-bay'i wa-shira, okugulana, okubalabanga balwadde. Al-intifa bima indahum min al-ilm, okubeera nga tusobola okubeera nga tubajjako n'okubasomako irimu gye balina. Waliwo hadithun eri mu Bukhari, hadithun eri mu Bukhari 2285 2285 2285 2285 2 ne 2 eyokubiri ne 8 ne 5. Hadithi ya Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma agamba a'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybara an ya'maluha wa yazra'uha wa lahum shatru ma yakhruju minha. Nabbi nga maze okweddiza n'okuwamba n'okubeera nti Khaybara yali industrial area era nga obulimi bwanga bw'amaanyi ng'amasamba mangi agali ag'Abayudaaya ne gafuuka ag'Abasiraamu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mujje, temugenda, musigale nga mulima mu nnimiro muno, mubeere nga mulima. Abagenda okulima mu nnimiro tebagenda kusaala, musigale nga mulima mu nnimiro, temuvaamu. Then obanga emmere yeetaagisibwa mu katale eriibwa omusiraamu n'otali musiraamu. Ne bagamba muna kati tufuniramu wa ate okusigalamu nga tulima ate nga si byaffe. N'agamba tugenda kubawa ssente eza leba, tujjeko ne ssente ebigimusa n'ensigo biddemu. Oluvannyuma ebinaaba bisigaddewo ng'amagoba tugagabane, mutwaleko haafu naffe tutwale haafu. Ne bagamba tewali buzibu. Baasigala mu nnimiro eyo mpaka Nabbi ng'amaze kufa. Oluvannyuma Abubakari n'ajja. Abubakari n'abagamba musigale nga mulima era nga mulabirire amasamba ago, tugenda kujjako ssente za leba tuzibawe. Oluvannyuma seeds, ensigo tuzizeemu n'ebijumusa. Then amagoba agasiga agafisseewo nti ensawo 100 mutwaleko ensawo 5 naffe 5. Nebagamba tujja kukola bwekyo ne ku mulembe gwa Umaru emyaka kumpi nga 6 egyasooka. Naye Umaru yajja n'agamba sisobola kukyusa ndagaano kubanga mwagikola n'omutanda mwagikola ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam, sisobola kubeera nga endagaano ngikyusa. Naye njagala mu kantu kamu, bano naffe twagala kuleba kuli bana basiraamu nabo babiyige, balira bulezi ngalo, mubayigirize, muleete ahaafu ku bakozi Abayudaaya, naffe abasiraamu tuleete ahaafu. Ne time wetuuka okusaala bana basiraamu basaale, namwe time wetuuka okusinza mugende musinze, kubanga bo nga tebasinza kiki lunaku lwa Saturday lunaku lukulu gye bali, ate bana basiraamu Friday nkulu gye bali, ate bakristaayo Saturday Sunday. Kubanga Nabbi agamba al-yawmu lana, olwokutaano lunaku lukulu ffe tutukuza ffe abasiraamu, wa ghadan alw'omukaaga lil yahudi Abayudaaya bo lunaku lwabwe lubeerawo mu wiiki olw'ebbeeyi gye bali, wa baada ghadin ate ku Sunday lil nasara abakristaayo n'abakatuliki lunaku lwabwe lwa bbeeyi gye bali. Nabbi yakola endagaano wakati w'abasiraamu n'atali basiraamu abaali e Madiina, naye mu ndagaano gye yakola n'Abayahudi yagamba inna lil yahudi diina, lisa mu Bukhari, inna lil yahudi diina, Abayudaaya balina eddiini yaabwe gye beesinza nayo ne gye bategeera mu Madiina muno. Kyategeeza enziika yaabwe akeeka bamanyi gye bagikolamu,
okuwoowa kwabwe balina enkola yaabwe ey'eddiini mu mirimu gyabwe. walil muslimina diina, naffe abasiraamu tulina enkola yaffe olwokutaano yeddiini eyaffe ejjuma yaffe tugitwala nti kikulu. ate abayudaaya yo Saturday, atali bayudaaya abakristu ate bo Sunday. inna lilyahudi diina walilmuslimina diina. ebyo bintu bikulu nnyo. nagamba leba tugigabane, muleete haafu, naffe abasiraamu tuleete haafu. ebigambo bya Umaru nga bigamba abayudaaya bali bakola mu nnimiro mu Sambe Khaibara, naye tewali buzibu. nammwe mwagala kujjawo kirerese takola. Umaru nabagamba mwengenda basasula omusaala, nabali babawa omusaala, ezo sente nyingi, naye kyenjagala mukyo mugende muyige abantu abo ngeri gye balimamu negye bafukiriramu. Pronation, transfer of grain from the earth to the stigma, babikola batya ebyo? okuwakisa entende n'ebirala mubiyige. Baswahaba ne bagenda na mutima ne babiyiga okuwakisa entende, okukola kutya, okulima okw'omugundu, okulima okw'omulembe. Abayudaaya ne bagamba nti Umaru abana abantu kati bayize, ne bwe tuba tuvudde mu nnimiro entende n'ebyokulya bijja kusigala nga bijja mu katale, bano erimu bagiyize, katugere tukole ebyaffe. Nagamba tewali buzibu. Abayudaaya baali mu Khaibara ekitundutundu ku mulembe gwa Umar ibn Khattab, paka abasiraamu bwe bayiga bano ne bagenda. Ekirwaki n'eyirimu ey'okulima bagijja ku Bayudaaya naye nga si basiraamu. Al intifa bima indahu min al ilm, osobola okumuggyako yirimu newankubadde nga mwawukana muki, mwawukana mu ddiini. Chemistry, biology, mathematics, obusawo biki, obwa driver n'ebirala. Fact kanyogedde ku driver oyo yali nga sinaba kukivaako. Nabbi sallama yaragira Zaid ibn Thabit an yataallama lughata al-Ibraniya. Agamba nti Zaidi, ondi ku lusegere, tukola endagaano wakati wange n'abasajja Bayudaaya bali, naye sibekakasa bulungi, bayinza okuwandiika ebirala n'ensayininga ate nga sibitegedde bulungi. Ayogera kirala ate awandiise kirala. Namugamba sibo badde ogamba otya sibo. Namugamba badde nkwagala oyige Olu-Ibraniya, olulimi lw'Abayudaaya abo. Wallahi kyewuunyisa ku basahaba kintu kikulu nnyo. Zaid ibn Thabit fiqhi gwe yali alina n'amagezi ge yali alina, fata'allamaha fi 15 yawman, yayiga Olu-Ibraniya mu nnaku 15. Ennaku 15, weeks 2 n'olunaku lumu. Naye gwe n'osoma from P1 mpaka ku from P1 mpaka ku PLS P7 osoma Luzungu era n'olugwa. N'oddamu n'osoma Oluzungu from senior 1 mpaka ku senior 4 era n'olugwa. La hawla. Ono yasoma olulimi Olu-Ibraniya mu nnaku 15 ng'amanyi okulwogera, ng'amanyi okuluwandiika, ng'amanyi n'okulusoma. Yenno yenjawulo wakati waffe ne basahaba. Kigambo kikulu. Fakati hadithi eyo Bukhari yajogera naye nga muallaka. Neno hadithi egamba nti man ta'allama bilughati qaumin amina makrahum, omuntu bw'oyiga olulimi lw'abalala owona enkwe zaabwe. Eyo si hadithi ya nabbi, laisa bihadith, si hadithi ya nabbi, naye amakulu matuufu. Buli nziramu man ta'allama bilughati qaumin, omuntu bw'oyiga olulimi lw'abalala amina makrahum, enkwe zaabwe zonna oba oziwonye. Ebyo bigambo birungi, bituufu, bigambo birungi, naye bw'ogamba nti nabbi yabyogera kiba kikyamu. Si hadithi ya nabbi. Hadithi ya nabbi emanyiddwa
anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara Zaid bin Thabit, nabbi yaragira Zaid bin Thabit an yata'allama lughata al-ibraniyya, okuyiga olulimi lw'abayudaaya. Fata'allamaha, naluyiga fi 15 yawman, munaku mmeka 15. Haythu qala, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba Zaid bin Thabit, inni la aminu al-yahud ala kitabatiha, inni la aminu, lafudhi gamba inni la aminu al-yahud ala kitabatina, ebyokuwandiika bino ebyokuwanyisiganya empapula wakati wange n'abayudaaya, bano sibesiga bayudaaya. Zaidi yiga ennimi ya olulimi luno, sooka empandiika ebirina okusayininga, nayiga olulimi lwa Ibraniya mu nnaku 15, oluvannyuma nayitiramu nabbi natandika okusayininga nga Zaidi yavunula n'okuwandiika. Waliwo hadithi gye mbadde njagala okusembyayo, hadithi ya Aisha eri mu Bukhari 2264, 2264. Aisha radiyallahu anha atugamba, mukyala wa nabbi, atugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ava e Makka okugenda e Madina, bano baali baagala kumutta abantu b'e Makka, ne bamuteekako ebirabo bingi nnyo, omuntu anaamuleetanga mulamu oba okumuleetanga mufu oba okuleeta buleesi mutwe gwe, n'omutta kifo ky'okusitula omulambo gwonna, n'oteeka omutwe n'oguteeka mu kaveera n'ogumulabe, nga bagenda kubawa ente empitirivu n'eŋŋamiya, ŋŋamiya ezisukka 10. Kati abantu bonna baali baagala kubanoonya nga bamanye amakubo agabatwala e Makka. Bayitiranga mu nsozi, bayitiranga mu luwenda, ate nga teri asobola kutambula ng'oli wekka olw'ebisolo eby'omu nsiko, kubanga bali kumpi, ebisolo byali kumpi nnyo n'abantu. Oli yayogera n'agamba mbu n'enswera simanya n'ebiwuka bitusinga obungi, si kituufu. Ebisolo bitusinga obungi nabyo ekikulu mu byonna. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba Abubakar, tutambudde tutya? Abubakar n'amugamba tusobola kutambula we batambulira bano, bajja kutulaba n'okututta, tufuneyo omuntu anaatuyisa mu Panya Road. Era ne bamufuna omuntu gwe baafuna, Abdallah ibn Urayqat. Eyo tareekhi we nali kyasomesa abaana. Abdallah ibn Urayqat, oyo nabbi gwe bakkaanya naye n'amugamba tuvuge mu njogera ennyangu, beera driver waffe okutujja e Makka mpaka Madina, mayiro 450. Abdallah ibn Urayqat yali ala diini kuffari Quraishi, tiyali musiraamu, yali mushiriku. Ne batambula bonna basatu, nga yabavuga nga yabatwala, tuwummule tuyite wano tuyite wano, n'abavuga bulungi okuva e Makka mpaka Madina. Ne bamuwa omusaala gwe, zaali kumpi zisukka n'eŋŋamiya 2. Al muhimu, hadithi eri mu Bukhari 2264. Aisha radiyallahu anha agamba, istaaja Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa Abubakari rajulan, nabbi bapangisa ne Abubakari omusajja min Bani Dayl ayitibwa Abdallah ibn Urayqat, hadiyan Harita, yali amanyi ebya geography n'ebyentambula ne Panya Road, nga driver mulungi. Naye ekikulu mu byonna, wahuwa ala diini kuffari Quraishi, yali si musiraamu, ng'ali ku ddiini ey'Abakuraishi. Abooluganda, in fact kankomekereze ne aya eno. Allah atugamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, Al-An'am 18. Temugezaako kuvuma bantu batasinza diini mmwe gye mukkirizaamu. Temugezaako kuvuma bantu abatasoma ddiini gy'osoma. Then bwe munaabavuma, fayasubbu llaha adwan bighayri ilmi, nabo bajja kuvuma Allah mu mbeera ey'okwesasuza. Bajja kuvuma obusiraamu, bajja kuvuma Allah
bajja kuvuma nabbi mu mbeera ey'okwesasuza. In fact nammwe abookya embugo nammwe mugendera omwo bwebeera nga eri obusamize diini yaabwe nga busamize, then bw'onookwata embugo ozookye nabo bajja kukwata ekkanzu n'enkofiira nabo babyokye ebitali birungi. No need okubyokya. Ate osobola okubyokya naye lwaki obyokyeza mu kamera ate nga eri ddiini y'abali? naye tekitegeeza nti njagala nnyo ate abashiriku. Yaqul al-Imam al-Qurtubi ku tafsiri eyo, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Bigambo bino Qurtubi yayogera bigambo byali bya muggundu. Yagamba la yahillu, tekikkirizibwa li muslimin, eri omusiraamu yenna, an yasubba sulbanahum, okuvuma n'okujeregerera emisaalaba gyabwe, sappole zaabwe. Nosanga omusajja alina omusaalaba gwagukomba, tovuma. Tekikkirizibwa kuvuma muntu yenna ayambadde sappuli ye, wala diinahum, wadde okuvuma eddiini ye, wala kanaisuhum, wadde okuvuma amasinzizo gaabwe, ekereziya yaabwe, kyaki zaabwe tetubavuma. Wala yata'arradu ila ma yu'addi ila dhalika, tokola kantu konna nga kalaga okutyoboola n'okukakkanya n'enzikiriza ye. Nagamba siramuka, naga gino emyaka gyanja siramuka, nyina n'entebe mu kkanisa. Gamba bano abaana abato, nze tobingamba Umaru, mpozi ngonkaka. Naga ndasobola kukaka olw'ensonga la ikraha fi ddin, kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfuru bit-taguti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Wal hadithu baqiya. Lisi tukyagana zo maaso. Waliro njagadde kuddamu omwalimu yabadde ambuuza ebigambo ebyo, nenjagala nkuddemu nga nnyina obujulizi era nkulage wawa woyinza okubisanga. Naye tusaba ffenna Allah byonna bino twogera just tuteeka ttafaali ku busiraamu. Tusaba Allah busiraamu abeere nga bugaziya ate bubeere nga butegerekeka eri buli muntu yenna. Bino byenjogera era mba nkola ddaawa. Tusaba Allah ateeke baraka mu nsi yaffe, ateeke baraka mu ddiini yaffe, ateeke baraka mu bizinesi zaffe, ateeke baraka mu maka gaffe, ateeke baraka mu baana baffe, asse baraka mu bakyala baffe, atulage amazima tugagoberere, atulage obulimba tubeere nga tubuleka. Awe abaana baffe n'abasomi bonna okutegeera ebibuuzo n'okubiddamu nga birungi, babeere nga bayita abo abakoze PLE n'abakoze ebya senior 4 n'abali mu kukola ebya senior 6. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah.